Bakadde bange abandaba abali emitala w'amayanja abali buli kanyomero mwebale kunjagala bane mwebale kunfolowinga nali simanyi nti nina emikwano abantu abanjagala naye leero nina ekyazze kimbobya omutwe nganze omulangira basammula bataata bamaama ne bajjajjaffe buli muntu waakulira waasibuka. Lwaki abaana ab'obuwala bwe basoma batono nnyo abamalako S4? Kizibu ki ekyatuuka waawo? Kizibu ki ekyagaana omwana we okumalako S4? Ye kale katugambe S4 agimazeeko naye S6 ngati yo teyagimalaako. Bakadde bange buzibu ki nga avudde eno emabega ng'ajja atambula bulungi naye okumalako S4 negaana? Buli lwatuuka awo ate buli bwe batuuka awo waakoma. Buzibu ki obuli awo bw'otannyonnyola mwana wo, bw'otannyonnyola ani? Era gwe omwana ow'obuwala kiki ekyakulemesa okumalako S4 okweyongerayo waggulu? Lwaki abaana ab'obuwala ekibiina ekyo kibalema okubuuka? Era gwe weebuuzeemu lwaki ate abamalo kibuuka n'agenda ate ebirungi abifuna mu maaso naye gwe ki ekyakulemesa? Bakadde bange tuzaala abaana naye omwana muzaale ng'omuteekateeka, kubanga buli kibiina kyatuukamu waliwo embala yaakyo mu Buganda. Naye gw'oteekamu ssente era n'omusomesa naye otuuka mu S4 oba senior 6, bw'aba awalirizza nnyo ayinza okuba nga amaaso gafa ne gamuluma, ayinza okubeera awo omutwe ne gumuluma kubanga tewamuteekateeka. Tubagamba nnyo muteeketeeka abaana. Gwe nkya ovaawo, ffenna tuvaawo, naye obalese otya? S4 eno bw'anaagiyitako, S6 anaagiyitako, bw'aba agisimattuse n'agiyitako, kiki ekimulemesezza ofuna emirimu? Ng'ate emirimu ne gavumenti eno egamba twagala basomye kuba kati omulembe oguliwo kati gwa digito gwa kusoma. Naye lwaki ate bw'asimattuka n'amalayo? Lwaki ate emirimu tagifuna? Lwaki diguli ye, dipulooma ye byonna bimuli mutwetwe? Lwaki olowooza ne bw'agenda okunoonya omulimu ye ate tafuna? Kubanga tewamuteekateeka, kuba tewamuteekerateekera. Ate nga kikukatako gwe nga maama, kikakatako gwe nga taata, nti omwana ekitangaala kino ky'omuwadde asimattuse n'ayita mu S4 ne S6, naye lwaki tomukolera n'omuyamba n'abanga n'emirimu agifuna? Bakadde bange namba essimu eri 0757 29 93 15 yenze omulangira basammula owammwe.